nti bw'alabika oyinza okumulaba ng'aseka naye nga ajjudde musaayi mwereere mu mikono era ye bw'ati bw'alabika. Tulina ne density ye ayina myaka 38. Tabula Lujja Bossa nga ye mutwe omukulu mu kutemula lw'omwa Engineer Daniel Bossa akwatiddwa. Tabula ono akwatiddwa ekitongole kya Crime Intelligence ekikulirwa Brigadier Christopher Damulira nga bamukukunudde ku kyalo Kimerika e Namulonge eyo mu Busukuma. Tabula ono abadde awenjezebwa buyiso ab'ebitongole ebyokwerinda awere ennembe n'emisango okuviira ddala Engineer Bossa lwe yatemulwa. Kinajjukira nti mu Mugulansigo w'omwaka guno eyali omwogezi wa Police Fred Enanga yategeeza nga Tabula ono bwe baali bamutaddeko ensimbi za kuno obukadde 10 eri oyo yenna ayinza okuba nga amukubyeko eky'omulubaale. Tutaddewo akasiimo ak'obukadde 10 ez'empeke ate nga zigwirawo eri oyo yenna asobola okutuwa amawulire agasobola okututuusa ku Mwami Lujja Bossa Tabula. Kino tekyamala era waayita bbanga lya ssabbiiti emu yokka eyali ssekama wa Police Fred Enanga yakomawo n'ategeeza nga bwe bakubisizza mu nsimbi zino mirundi 2 okutuukira ddala ku bukadde 2 eri oyo yonna anaaba alabye ku muntu ono okusobola okuteekesawo obwenkanya eri ab'eŋŋanda za Engineer Bossa. Ekitongole eky'abambega ekya CID headquarters kyongedde essente ez'akasiimo nga zivudde ku bukadde 10 ne bugendera ddala ku bukadde 20. Tusuubira nti ssente zino zisobola okuviirako ekitongole kino eky'abambega okufuna amawulire amatuufu agasobola okututuusa ku Mwami Lujja Bossa. Tusobodde okwogerako ne ssekama wa Police Assistant Commissioner of Police Kituma Rusoke era n'akakasa okukwatibwa kwa Tabula ono. Twamukwase jjo twamukwatidde e Namulonge mu Busukuma ku kyalo kye bayita Kimerika. Naye Lujja ono tumuyinako n'emisango emirala kubanga nga 12 Julayi twakola search ewuwe ayina essabo lye twasangamu obuwanga 17 nga bwe mumanyi okusanga obuwanga 17 mu maka g'omuntu si kintu kya bulijjo era tuba twagala atunnyonnyole kyajja kitya. Rusoka ategeezezza ng'ono bw'agenda okutwalibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa olw'ensonga nti fayiro ye Yoweri. Omuntu si mulimu mwangu kubanga okukwata kusinziira ku bintu bingi. Ekisooka oyinza okusanga nga omuntu we munoonya naye mukugu mu kukwekweka kati nga Lujja tabadde mwangu abadde abuuka wano nawali mugenda okukola bwe muti abuuse bwe bawaliwo ayina kye yeekengera aveeyo tulabe ekyokukola. Bulanga ennaku z'omwezi 17 Kasambula w'omwaka guno be yavunaanibwa nabo baaleetebwa mu mbuga z'amateeka era ne bateekebwako omusango ogw'obutemu bwe batyo ne baddizibwayo ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 Mutunda w'omwaka guno nga lwe lwokuna lwa ssabbiiti eno lwe banaakomezebwawo mu maaso g'omulamuzi. Wabula bino we bijjidde nga Tabula ono anenyezebwa ku misango egy'okusangibwa n'obuwangwa bw'abantu 17 mu mbuga ye ku kyalo Kabyanga mu Town Council y'Empigi ng'ennaku z'omwezi 3 Kasambula w'omwaka guno. Buno obusangiddwa wano bwabadde buterekeddwa mu sanduuko ziri sanduuko 4 twabutute ku poliisi tukyabukumira ku poliisi nga tukyanoonyereza. Poliisi yakoze bulungi nnyo nejjayo ekeesi ezo yazibikudde nga weetuli ne tulaba. Tewali kyagulangako kyewayita obudde n'okugula ku kinaago yabbawo obudde oba waliwo abaamubuza